bano abalwanira abasumba balina n'ennyiriri mwe bayimirira. Bayibuli egamba tokomanga ku oyo eyafukibwako amafuta. Abantu bano abalwanirirako abasumba balina bubeezi nnyiriri, tebalina kigambo kya Katonda. Mbadde manye ennyiriri ziki ekigambo kya Katonda, ze zikola ekigambo kya Katonda. Waliwo enjawulo ebyawandiikibwa, yes, bigambo bya Katonda. Ebigambo ebyawandiikibwa bino Katonda yali alina abantu babisindikidde mu mulembe ogwo, yalina abantu babisindikidde mu mulembe ogwo ekyokulabirako. Naye bw'oyogera ku musumba waabwe bafiirawo. Lwaki omwogerako oyagala ku nti oli mutukuvu, oli mutukuvu, mulonde, muyite bannange. Nga kati nawe olina abakwagala, nga bwogera ku makya oli n'avaayo ako eŋŋange, ng'abakwagala basimba nakakongo ne bagamba va ku Robert. Anti oli agambye Katonda oŋŋambye ali mu nze. Kati bw'aba ali mu nze mba nnoonya ki? Bwe ŋŋamba mugende mu nsozi mu munoonya, ate nnoonyayo ani ng'olwedda ali mu nze? Katonda si muzimu nti ali mu ggwe. Era Katonda bw'abeera ali mu ggwe, Katonda tasobola, Katonda nga bwa Katonda bwe ddala ali mu ggwe avuma. Katonda ne bwa Katonda bwe ali mu ggwe avuma. Ekireza kifu Katonda okuba mu nze si kituufu tali mu nze. Kiba kifu. Katonda taba muffe ne bwe bamutuukirivu. Yes. Kubanga oliwo oluyimba gamba mujje tugende kunamulondo ekisa, mujje tugende kunamulondo ya Yesu. Katonda abeera kunamulondo ye. Kakati ekyogamba Katonda ali mu nze, naye ng'ekintu kiri kyamunywa, nga yali mukazi alina akafiga ke kalungi, naye nga kyamunywa amagumba gonna galabika, yenna ali awo tategerekeka, alinga mulwadde wa siriimu. Si bwe bawayiriza mbu baba balina emijini mu biyumba, si emijini gye gitukozesa, kumbe wava nakyo e Uganda. Naye omukazi oyo abadde alinga mulwadde wa siriimu, naye ng'abantu bamugamba akawuka kakukwata, naye nga bamukebera talina. Naye nga kiri ekintu kye kimunywa. Kizibu okuyita awo ku airport ogenze mu kiyumba ng'oli mulwadde. Naye nga kiri ekintu kye kimunywa, naye bwe namusabidde n'atereera. Kino kiva ku ki? Kiva ku mirundi ebiri. Wayinza kuba kiva ku gwa kirina ng'entambula zombi ne Katonda wo. Nga bwe bakugamba va ku bwenzi nga walemera ku bwenzi. Nga bwe bakugamba saba nga tokyasaba. Gwayagala nnyo ebivulu, gwayina nnyo emikwano abatali balokole. Webakandunirubira na jonji kyuse. Anti uliriza, bw'obeera oli mukazi webakana abasajja abatali balokole. Bw'obeera oli musajja webakana abakazi abatali balokole. Kubanga olina bagamba nti nsooka basabira. Toyina maanyi gabagoba mu mizimu. Nsooka muwonga ne ngamba ayi Katonda tukuze ekyokulya kino kye ŋŋenda okulya. Export TV to the world. Mukwano gwange gwe wenna wasuza otya, wasiibye otya, gwe wenna agenda okwebaka, bw'omala vidiyo eno tukwagaliza ekiro ekirungi ekyo n'abebaka emisana. Tukomyewo nate ne Nabbi Robert tusingwire mirembe. So agenda kuba nga attanya ensonga ze, mwaba mumanye ensonga ze engeri gyazittanyaako seetaaga kunnyonnyola yaani. Kati gwe ng'omusanze lwaleero kalira. Nkubuulira bino nti subscribinga, commentinga bw'onyumira vidiyo eno. Likinga, don't forget to like, comment, ne share bw'oba osobodde. Share etera obba kaluubiriza. Naye awo wali akantu ka share kakwate mu copper link genda opestinge mu groups. Ne banno banyumirwe. Kambi Junior School somero limatuga kitoddusayo omwana ogwe mukwano gwange ali ebweru todda mbonaabona n'abantu be Uganda kwata omwana omutwale ku Cambridge omubawe ozono bamuwafo contract yonna we naggwerako nga bamusomesa bulungi ng'embeera etambula malidadi sana. Teri somero likola kintu ekyo, balina obujjanjabi security buli kimu kirungi. Omwana bw'omutwala ku ssomero tewali kintu ky'omutwala nayo okuggyako ye school fees neze engoye isooka ku mubiri nga boxer nika n'obuleega byokka ebisigadde abisanga ku ssomero. Alpha Media Production tukuba ebifaananyi, tukwata emikolo bulungi nnyo, osobola twekwatako ne tukwata omukolo gwo ne gulabika bulungi. Ffe bennyini tukubireko tuwa emirimu 0770 944 266 ate enamba ya Expo. Bafunye mu challenge naye Mukama mulungi, mutusabire ziggwe bulungi. Ubuntu kifo kirungi nnyo kiri Lugala masanafu. Jangu osule bulungi, olye bulungi, massage, sauna, ebyokunywa n'ebyokulya, birthday parties zireto wano, conference halls weziri. Sebo Yesu omulungi yebazo. Amina sebo. Nsanyuse nato okubako ebirozo. Nyango okusanga. Awo bonfunye bwe ngamba okubako ebirozo.
ebiroyiso kati nkutegedde agatawuliza vumbi ya agata matu bigenda bitya tambula bulungi sewo mukama abadde wa kisa abantu bonna betusabira mukama Katonda abawonya ebintu ebibasumbuwa bibagobako tubaza mukama Katonda omulamu kubanga tukyali balokole nate era olunaku bw'olaba lukedde webaza mukama Katonda kubanga waliwo abafudde naye tumwebaza kubanga ffe tukyali balamu tukomyewo nate nze sijja giyita mboozi buno bubaka twebaza mukama Katonda nsigadde ndi nga bulijjo Prophet Mirembe Robert Singwire mukama yantuma omulimu ngutwala mu maaso kati ngulaba omulimu mukama gwe yantuma gutandise kuvaayo kubanga omuntu asobola okukubira essimu n'agamba musumba ekintu kindi bubi ng'ali Dubai naye n'oweereza ekigambo n'akuwa obujulizi nti owaayo ekintu kigenze nateredde kati twebaza mukama Katonda kubanga omulimu gwe gukolebwa naye weewaawo n'abamu tebabulamu kubanga Bayibuli egamba nti abaana ba Katonda bwe bajja okukuŋŋaana ne Sitaani yajjiramu. Sitaani alina akisesi buli wamu. Alina akisesi buli wamu. Ate ne mu kyaki waali buli wamu wonna waali ekyo so ffe ng'abaweereza Katonda tetujja kkowa muweereza. So atalina namba osobola ogimuwana yakkubireko muwayeemu? Aya atalina namba yange. Osobola kunkubira nti wayaamu osobola okuba olina ekizibu oba olina ekintu ekikutuga oba ekikukozesa ng'omukazi oba ng'omusajja tusobola okukigoba ne kivaawo olw'ekigambo kya Katonda bikola. So enamba yange y'essimu eri 0756 55 09 66. Wewa MTN eri 0782 55 09 66. Bw'oba olina ekizibu nkubiraako nze sisaba ssente. Nze Katonda yantuma okuweereza mu bantu be. Bwe mba nkubidde sisaba ssente okuggyako bw'oba olina okwagala nga ggwe kubanga Katonda bwe yatonda abantu osobola okuba oli omugaati gwe n'okwatibwa kologa gundi kamuweeka Katonda alyeko. So kubiraako mukama Katonda bwanga bwankozesa nja kusabira buli mbeera n'ejja vaawo. Weewaawo Musumba tulina debate abantu eyo naddala abambagamba abatakkiriza omuntu atannalokoka nga mmwe bwasanga omulokole ng'aliko ebitambo ku mutwe ng'ameketa amannyo agamba alina ebimukozesa alabanga ekintu ekitasoboka. Kisoboka omuntu okuba omulokole naye ng'akyalumbibwa ebyo ebintu? Kisobokera ddala. Kiva ku ki? Kisobokera ddala. Abalokole bangi balina ebintu ebibakozesa. Abalokole abakazi balina ebintu ebibakozesa ekiro ng'atajja ne ku Sande n'asaba mu kyaki. Ng'ajja ku Sande n'asaba ne ku kyaki naye ng'ekintu nga n'okusiibaasiiba naye nga alina ebintu ebimukozesa ne Bayibuli agisoma naye nga alina ebintu ebimukozesa bw'abeera musajja alina ebintu ebimukozesa. Okusiiba okwo tekusobola livulawo bintu ebyo ne bigenda. Kati okusiiba Bayibuli babuuza Yesu n'agamba nti babuuza Yesu ne bagamba nti Mukama waffe omuntu nga muntu mulungi oba yalokoka tulimulabira ku ki? Yesu n'agamba nti munaabalabiranga ku bikolwa byabwe. So sometimes ekintu ekyo tekisobola vaawo newankubadde ng'osiiba ebisiibo bimmeka okuggyako ng'okyuse ggwe. Waliwo okulokoka n'otakyusibwa. Abalokola abasinga tuwakwata kino era kyettambuliramu n'ogamba nti Bayibuli egamba nti omuntu bw'alokoka afuuka kitonde kijja. Tofuukirawo nti omuntu bw'ayatula n'ayatula n'akamwa ke n'akkiriza na mutima gwe okuweebwa obulokozi abeera kibeera kiwedde abaalokozi. Nze nali manyi kasaŋŋamba olwaleero nze Ndawula Daniel negaana ndokose ng'ebyange biwedde. Nedda ssebo kifaanaganako ng'omwana. Kati omwana bw'azaalibwa abeera bebi aba azaaliddwa abeera mupi abataliiko kunenyezebwa kwonna. Naye omwana ono bw'amala kuzaalibwa aba yeetaaga keya. Omwana ono bw'azaalibwa nga tomuwadde keya ajja kufa. Yeetaaga akamera akalungi, yeetaaga kunywa bulungi, yeetaaga kubikibwa bulungi. Ye mulokole nga amaze okulokoka. Abasinga abasumba abasinga oba abaweereza abasinga omuntu ono bw'alokoka bamugamba bugambi nti kiwedde olokose. Kati oyingidde ggwe oli kitonde kijja. Oli kitonde kijja. Tandika kuwa birabo, tandika kuwa bimu bye 10. Kati abayigiriza abasinga oba abasumba abasinga
twayingira omulimu guno ng'abamu ku ffenna ffe tetwayigirizibwa oba tokubiye abamu abayingira omulimu gw'obusumba abalala beegomba bwegombi mbadde mayika sisa Katonda akuyita ebisigadde obiyigira ku mulimu omwoyo akulungamya kuba waali omutugamba anti bayibuli egamba nti abayite bangi naye abalondemu batono. Katonda asobola abantu kuruseedi esobola okubirawo ku kyalo abantu ne bajja olw'eŋŋoma eyo ekubibwa ne bajja mu bungi kati bwe bajja mu bungi basangawo obujulizi kati obujulizi bwe bubakwatako nabo akatimba ne kabasena ne kabayoola naye nga si balonde kati bwe kamala okubayoola abantu abo tubayoola bona ne tubagamba bajje mu kyaki kati bwe bajja mu kyaki emmere tubaweera wamu tetusosolamu bona tubawanga abantu abakulu naye nga mu bantu bano abazze mubeeramu abato nnyo abatanetegeera bya bwakabaka bwa Katonda baba tebasaana kuweebwa mmere ey'abantu abakulu yensobi abalokole okansijaga abalokole bapasita oba bannabbi oba baweza gye tukola kwe kuddira abantu abakulu ne tubajjulira n'abaana abato wamu mbateeka ku lujjuliro lwe lumu oluusi nga tubawadde popcorn naye ng'abaana bano tebalina namannyo kati ne basalawo zimira bumizi kati bwe bazimira popcorn bakuba empiiyi bakugenda kwesanga batwaliddwa ku bitanda yes nja kukyogera bwe nti kubanga ne mukama waffe Yesu yayogereranga mu ngero abantu bano baweebwa ebitanda olw'emmere embi gye balidde kati y'ensonga abalokole gye basanze kubanga Yesu twebaza mukama Katonda nti ennaku zino amakyaki mangi era oyinza kusanga nga kyaki eri ku mita abamu balina kyaki ngeri mita 5 ng'otambulako mita 5 otuuka ku kyaki ndala otambulako mita 5 otuuka ku kyaki ndala abalokole muli bangi kyokka ebibi byeyongera ekyangamba mukati mukola mulimu ki ekyokubiri nti ennaku zino tewakyali kwekwasa njiri omwana soda enjiri abantu bagibuulira so abayakitwale eyo ebanjiri abantu enjiri ebuuliddwa era buli omu awulidde enjiri naye emmere gye twogera eyo tebawulamu mmere ki abaana gye bayinza okulya n'abantu abakulu kati n'ogenda okusanga ng'omusumba alina ettutumu kyakyagiina abantu bangi naye nga bonna baliira wamu emmere y'abantu bakulu tasololwa mu baana kati ogenda kusanga nga musumba alina abantu abamulwanira abamulya mu ngalo kati nga vidiyo gye tukoze neeyiseeko emabega abantu balwana waliwo mu komenti eyangamba bugambye nti gwe enjala ekuluma genda lwayogera nti olusozi bwe tuvaayo ne tujja ne twogera ffe Katonda byatutumye kati mubaamu abakwatibwa ensalwe balabira ddala nti ogenda basuza omugaati gwabwe kubanga abasumba abamu waliwo babuloga ababalya mu ngalo kati bw'oyogerako nga Katonda akutumye ekigambo ekituufu musumba nga tanaba kukyogera be basooka okulwanyisa kubanga sitaani bakozesa bo tebalaba mazima bo balaba omulimu gwabwe ogubatwalako ffe tulimanya ddi nti naawe ayogedde sitaani yakozesa kozera eri abagamba nti gwe sitaani yakozesa nze okulaba nti sitaani si yankozesa bwe kasita ondaba genda osabe buuza bw'oba oli wa Katonda buuza Katonda era n'ebigambo byange bye ntera okwagala ebyo biri ku YouTube omuntu bw'abisomamu nabagamba ebigambo byange biwonya era ebigambo byange omuntu bw'asoma ekigambo kyange nga taliimu bujja bwonna nga taliimu bujja bwonna naye ng'ayagala ekigambo kyange kijja kukolera kubanga ekigambo kyange nze siina kyenkwagalako njagala mwana wa Katonda osumululwe omanye amazima era kyekyandeeta era nze n'okujja ku mukutu guno namala ebbanga ddene nga njeemye nali njeemye naye mukutuusa mukama Katonda bwe yankakka ne nzijja okubaweereza ebigambo byange bw'obiwulira bijja kukusumulula ebigambo byange tebiri mu bujja era siina gwe nkonjera siina kyaki gwe njagala okusuula sitaani takukozesa kusuula seguku sitaani tankozesa kusuula seguku nze njogera mazima meerere sigenda kwongera mu bigambo bye njogera oyogera kulongoosa njogera kulongoosa bw'oba owulidde ebigambo byange kasita naawe bw'oba ogamba nti osaba naawe bw'oba nga oli nabbi naawe bw'oba nga oli mukkiriza genda weeyawule genda obuuze mukama Katonda nti omusajja ebigambo bino byayogedde abadde sitaani musota oba si musota bw'oba osinza Katonda omulamu ajja kukubuulira so mu kifo ky'okudda kuyomba kweswaza kati abalokole ngenze basanga nti
ne Museveni oba abasinga olwati kubanga abalokole bano bwe nayogera ku Museveni teri muntu yenna mu comment nawulira ayomba nti lwaki ayogera ku Museveni waffe naye bw'oyogera ku musumba waabwe bafiirawo lwaki omwogerako oyagala ku nti oli mutukuvu mulonde muyite bannange nga kati nawe olina abakwagala nga bwogera ku makya oli n'avaayo eŋŋange ng'abakwagala basimba nakakongo ne bagamba va ku Robert bannange ebintu bino ffe twagala kutereeza oli mulonde twagala kutereeza Katonda bw'aleeta ekigambo n'aleeta ekigambo nsuubira nti abantu ba Katonda ababeera bagoberera Katonda kyetaaga ekigambo kino mukinoonyerezeeko nti lwaki aleese ekigambo kino agenderera kikusuula oba mulabe sitaani so genda obuuze Mukama Katonda kyendeese ekigambo kibadde ekigambo ki kubanga ekigambo ekindeeta waliwo abantu mu kyaki abalina ebizibu ng'emizimu egibakozesa abakazi balina emizimu egibakozesa abasajja balina nabo ebikazi ebibakozesa nga biva mu nnyanja ne bijja ne byambala omubiri ogw'abantu ne bitandika bakozesa ng'omukazi n'omusajja nga leero natuukaawo bano abalwanira abasumba balina n'ennyiriri mwe bayimirira bayibuli egamba tokomanga ku oyo eyafukibwako amafuta abantu bano abalwanirirako abasumba balina bubeezi nnyiriri tebalina kigambo kya Katonda mbadde manye ennyiriri ziki ekigambo kya Katonda ze zikola ekigambo kya Katonda waliwo enjawulo ebyawandiikibwa yes bigambo bya Katonda ebigambo ebyawandiikibwa bino Katonda yali alina abantu babisindikidde mu mulembe ogwo yalina abantu babisindikidde mu mulembe ogwo ekyokulabirako nga Katonda yatuma nabbi Yeremiya okugenda okugamba Hezekiya nti ku kitanda ekyo kuweebase togenda kuba mulamu ojja kufa naye Hezekiya bwe yakyukira ekisenge n'asaba Katonda n'atuma nabbi n'amugamba genda omugambe tagenda kufa musaasidde mwongedde emyaka 15 ekyo ekigambo kyali kya Yeremiya kigambo kwegamba naawe okisanga n'okisoma oyinza okukyeteekako ate kiyinza obutakukolera naawe oli ku ndiri n'ogamba luli kyali kikakolera Hezekiya tiyafa kiyinza obutakukolera kubanga kisinziira amakubo go obadde otambula otya musumba affe atambula bulungi tomukomako boyogera ku lusozi obo bujja mwagala suula lusozi anti abalokole abasinga teboogera ne Katonda boogerera mu bayibuli yeboogerera kyanjawulo okwogera mu Katonda kyanjawulo okwogera ne Katonda n'okusoma bayibuli byanjawulo kubanga n'omusamiza agisoma n'omulogo asobola gisoma bayibuli n'omusabiri naye kyanjawulo okwogera ne Katonda n'okusoma bayibuli abooluganda abali abampulire kubanga mu ekigambo kya Katonda mukigenda ku kungulu temusima munda ndowooza mwe abamu abalwanirako basumba bamu ekyabasavuwaza motoka amayumba amalungi ne sente ze mwina mu nsawo n'ekyaki ze mwina ebizimbe bye mwina ebinyire kyekyabasavuwaza kati oli bw'asanga nga bazimbye ekizimbe kirungi kinyirira balina n'emizindaalo egy'ebbeeyi balina n'emmotoka balya bulungi kati okimala gamba mbu tulina Katonda waali era basanga mu kyaki tulina Katonda omunene yakola ebyamaanyi Yesu yaboogerako n'abagamba nti mwe muli malaalo kubanga amalaalo oyinza okusanga bagase mintiize bulungi kunguluganyirira naye nga munda mulimu ekivundu ng'ekiri toyinza nakyagala kiba nakyo toyinza kwagala kuba nakyo ffe kyetwogeza bulumi twogeza kwagala twogeza laavu kyeyatugyeyo babuloga babeera paid for omusumba abalabamu oba just baweereza baminisita anti kakati babuloga bano balya ku musumba yennyini kwebalya kubanga balya ku mugaati bwojja n'oyogera Katonda ng'akutumye bo balabira ddala ng'omugaati gukola ki waawo balabira ddala okuba olusuku naye ngwe ekikuleese tozze kuba baweereza ozze kwogera kubanga bw'onoogenda wali ku kyoto tebajja kukkiriza kubanga gwe toli muweereza waawo tebajja kukkiriza so akati ffe ekituleese tuzze kwogera ku kigambo kya Katonda netugamba nti lwaki Katonda ebigambo bino ebiri mu bayibuli byawandiikibwa bayibuli eno eri library buli muntu yena asobola okugenda mu library n'asoma ekigambo ekiri mu library nekimukolera n'akitwala ate bw'asoma ekigambo ekiri mu library tosobola kugamba mubwatyo Mukama Katonda bw'ayogera nedda eri abeera library ebigambo by'osanze mu library birina omuntu gwe byawonya birina omuntu gye byamujja naye kakati womala okusoma okwakwata ekigambo ekiri mu bayibuli genda okolere Katonda genda onoonye obwenyi bwa Katonda kubanga bayibuli egamba nti munoonye nga bwekyayinza okulabika buli muntu yena alinyikira okunoonya alindaba
sometimes tuyinza obutamunonyeza mu Bayibuli. Namukwano gwange yangamba yetanoonya Katonda. Nangamba Katonda aliwa ali munze. Katonda ali muggwe. Siwe kiri? Yes. Ne wano ali. Nangamba kati Katonda aba ali munze ekintu ala mu lusozo munoonya mba nnoonya ayaani ng'olwedda mungambye ali munze. Bayibuli egamba nti eggulu y'entebe ya Katonda n'ensi kwateeka ebigere bye. Dani yogerako n'oli atukoleko. Eggulu y'entebe ya Katonda n'ensi kwateeka ebigere. Anti oli agambye Katonda ngambye ali munze. Kati baba ali munze mba nnoonya ki bwe ngamba mugende mu nsozi mu munoonya ate nnoonya ayaani ng'olwedda ali munze. Katonda si muzimu nti ali muggwe. Era Katonda bw'abeera ali muggwe. Katonda tasobola Katonda nga bwa Katonda bwe. Ddala ali muggwe avuma. Katonda ne bwa Katonda bwe ali muggwe avuma. Ekireza kifu Katonda okuba munze si kituufu tali munze. Kiba kifu. Katonda taba muffe. Ne bwe bamutuukirivu. Yes. Kubanga waliwo oluyimba lugamba mujje tugende kunamulondo ekisa, mujje tugende kunamulondo ya Yesu. Katonda abeera kunamulondo ye. Kakati ekyogamba Katonda ali munze bwe bw'obeera oli connected ne Katonda. Katonda bw'abeera bw'ogamba Katonda ali munze singa obeera oli connected ne Katonda kuba Katonda mutukuvu si mutuukirivu mutukuvu. Era njagala kujjawo n'abaana abantu abagamba nti ndi mutukuvu. Omutukuvu ali ogwo omuye Katonda. Era teri ayinza kutwala kifo kya Katonda ekyokubeera omutukuvu. Wabula ffe tubeera batuukirivu. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kussa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Ekintu ne kigenda eri naye kimulemesa emirimu. Kati omukazi oyo bunumbuwanga bwe omukazi oyo bwe yankubira essimu ne musabira. Naye kati jjo yampadde obujulizi kyali kimutudde ku mugongo kyamuvaako yali amisinga ne period ze zaakomyewo naye ng'ekintu kiri kyamunywa nga yali mukazi alina akafuga ke kalungi naye nga kyamunywa amagumba gonna galabika yenna ali awo tategerekeka alinga mulwadde wa siriimu. Si bwe bawayiriza mbu baba balina emijini mu biyumba si emijini gye gitukozesa kumbi wava nakyo e Uganda. Naye omukazi oyo abadde alinga mulwadde wa siriimu naye nga abantu bamugamba akawuka kakukwata naye nga bamukebera talina. Ninga kiri ekintu kye kimunywa. Kizibu okuyita awo ku airport ogenze mu kiyumba ng'oli mulwadde. Naye nga kiri ekintu kye kimunywa naye bwe namusabidde n'atereera. Kino kiva ku ki? Kiva ku mirundi ebiri. Wayinza kuba kiva ku gwa kirina ng'entambula zombi ne Katonda wo. Nga bwe bakugamba va ku bwenzi nga walemera ku bwenzi. Nga bwe bakugamba saba nga tokyasaba. Gwayagala nnyo ebivulu, gwayina nnyo emikwana batali balokole. Webakanduniro bwera na jonji kyuse. Anti uliriza bw'obeera oli mukazi webakana abasajja abatali balokole. Bw'obeera oli musajja webakana abakazi abatali balokole. Kubanga olina bagamba nti nsooka basabira. Uli toyina maanyi gabagoba mu mizimu. Nsooka muwonga ne ngamba Katonda tukuze ekyokulya kino kye ŋŋenda okulya. Tojja bajja mu kitu. Kubanga bw'obeera uliriza bw'obeera oli sisobola. Anti sooka olindi bw'obeera oli kibya kironde. Kakati kale katugambe ekibyanga okyozeza bulungi naye ate n'oleeta n'osukamu obubi ekibya kitukuvu n'oyiwamu obubi kireeda musumba kiringa bw'oleeta essowaani
ng'eddugala naye ng'emmere egyo ogenda oli etukula n'osooka n'ojoza n'etukula n'oliwako emmere kati Nakigudde azze bubi ne Musimbe Saala ekibala nekirongooka n'endya nedda ssebo kakati omusajja ono bwe Nakigudde tolina maanyi gagoba kitambo kyoli omusajja tosobola kubanga ekyokulabirako bw'obanga osobola kigobamu lwaki bw'otwala omulwadde wa siriimu ate bwebaka naye amukusiiga ate ebyo birwadde tebiri spiritual biri spiritual ebirwadde bino biri spiritual kubanga nanyini kabikola ye sitaani kakati bw'otwala omukazi niwebaka naye ngwagwe oli mulokole oli mutukuvu lazima ogutambo gwe agukuteekamu guyita kubanga ono kusasi uliriza wano kubanga bw'ogenda naye ocamuka n'okookinga mu kucamuka awo bubeera bulamu kubanga oba tokyamanyi kiri ku nsi kakati oyo sitaani atambula mukonekitinga biri byonna ebiri mu oli mwewanyisiganya bw'okyamuka toddamu kutegeera kiri ku nsi toddamu kutegeera kiri ku nsi oba otegeera kiri ludda otegeera kirimu oyo kigenda maaso awo kubanga waliwo agents bakisaani batera nnyo bikola ebintu okuwaayo abantu nga babawaddeyo eri emakumbi ye bamugamba yatuuka mu bbaala bwatuuka mu bbaala akwana bukwanyi muwala n'amugulira ebyokunywa asobola kukwana nga tagenda kwebakako naye jasa ayagala olye ku sente ziri bw'olya ku sente ziri ze bamuwadde zivudde emagombe ziriko amaanyi g'emagombe bw'omala kulyako aba akuwaddeyo ogenda bugenzi butereevu so akaboozi kawanyisiganya eno ne bidde ewuwo kati abadde asaba ogenda okulaba tokyasaba abadde azikukasaba mwenda gwekiro ogenda okulaba tokyazikuka kusaba manya nti wakola ki wawambibwa ate wemaliriza nga maliriza nono atali mulokole nenkwata essasi eryo nendisabira nenditukuza kuba olya nemyo sabira labayo muzimu olya nemyo sabira Nakigudde azze aliko emizimu mingi naye bwemala lino ekkuba essasi nendisimba emikono nti gwe muntu gwe wambulwako byonna byoyambadde nedda kati awo oba tokyawulira kubanga etaalayo eba ezikidde n'amaanyi gawo gaba gakendedde okimanyi bulungi nti okukonekitinga ne Katonda gabeera maanyi gabeera maanyi bw'oba tolina maanyi tokonekitinga kubanga ekizikiza kiri kiba kyakwata mu kulodi olwazi olubeerawo esaalayo n'obwosindika teyitawo tewulirwa kati bw'obeera mutukuvu obutuukirivu buno bwina engeri gye bukubamu olwazi esaalayo neyitawo mpaka wa Katonda naye bw'otobeera mutuukirivu bino ebisajja bya Katonda bya sitaani ebiri mu bbanga bikwata jukira mu bbanga awo wabeerawo connection ng'esaala zaffe zivudde wano ku nsi nga wali tezisobola kuyitawo zizizibwa kubanga bino ebisajja biba bikwinako amaanyi okukulemesa kubanga biba bikumanyi nti waliwo agenti waabyo yajja alina kye yakuteekamu ekyokulabirako kiringa nga bakuteekamu ka tracking device basobola kuba bakakuteekamu gwe woogenda ona ng'ovuga picha oba ogibya bakakulaba nga tomanyi baba kulaba bulungi kati yensonga nagambye nti okulemererwa ekintu kino okuvaamu biri bya mirundi ebiri aidha musumba yatalina maanyi gakijjawo obanga kenyini gwoliko obuzibu ng'oli munafu nga musumba asobola kukijjawo naye kati gwe najjawo ng'ozaamu kubanga Yesu yagamba nti omuzimu gw'ogoba mu muntu gugenda mu nsi y'enkalu etali mu mazzi naye bwe gutuuka eno gumalayo ebbanga gamba kangende naba ennyumba gye nali wenava wali watya wakyaliwo omuliro oba teguliiwo okutuuka ng'oluggi mu luggi nga luggule guleetayo 7 ne giba 8 kati obulamu ne buba bubi nnyo okusinga obwasooka wamani na mukwano gwange yaŋŋamba bamusindikira ebikazi ebimukozesa ekiro kyasooka kimu naŋŋamba kati biri bisatu basooka n'agenda ne bamusabira bwe bamusabira n'avaayo ku kyaki ebikazi kati biri ebya biri bisatu kakati kubisaamu kina abantu abagenda kiraba nti nze njogera bye nali mpiseemu nze ekikazi kyali kineesibyeko nga kifaanana kitya emyaka nga 15 egiyise ekikazi kyali kineesibyeko kambabuulire bino ebikazi ebijja kubanga abasajja mwina bye mwagala mu bakazi n'ogamba nti gundi ansiigira gundi gwe wina byomukebeddemu n'omutunuulira fizikale si fizikale ng'agenze naye mu kaboozi nti musufu kati ekikazi kiri bwe kijja nga kisufu otegeera nti kisufu nalozaako kyali kisufu kakati ogenda okuzukwa ku makya n'olabira ddala nga n'ebirowoozo byokwo obadde n'omukazi ddala mubutuufu obadde n'omukazi
mubungo walanga abadde mutufu walanga abadde n'omuntu n'owuliranga mutufu n'enyonda tokyagirina ng'owedde oli muntu mwe so mu butamanya obwo abamu abakazi balookingirayo obutayagala abasajja basumbuwa n'agamba kiwedde kisajja kyange ekyokulabeko lwaki kubanga mulimu abakazi abafumbirwa n'embwa n'agamba abasajja bantama bansumbuwa nyo bakiitinga n'afumbirwa embwa biri mbazungu baffe tebinatuuka waliyo ne London omukazi yafumbirwa olutindo baluyita Setani yuli London yes bamugatta empeta n'olutindo kati bwatuuka bunsonga ziri akola ati spiritual tobimanyi era ki olutindo olujja ekiro ne baba mukwala kiri spiritual bw'olulaba lutindo naye ekiro afuuka muntu yenyajja ne babeera mukwala ne beesanyusa yes kubanga waliwo n'omusajja juzi waliwo gwe nawuli waliwo omusajja omukazi yali Dubai yatumye ejjini n'agula ejjini ne balamuza n'oli bulungi n'agamba nze njagala ejjini linsanyusa yes ebintu biririyo n'atumye ejjini era nti obugayaavu abasajja mugayadde nnyo muli banafu nnyo kati mwab'amaanyi muli mu njiri ebintu bino ebinspiritual birina amaanyi mangi sitaani erina amaanyi mangi omuntu ono kubanga agenda n'amuteeka mu bwongo ebintu ng'obwongo bwe buli heavy ng'omuntu ono n'ajjamu ebya Katonda n'ajjamu Bayibuli mu bwongo n'ajjamu ekigambo kya Katonda n'ateekamu ennyimba z'ensi ze ziyita nnyimba z'abafu amaziba ge ziyita nnyimba z'abafu ku laavu Katonda yatuwa laavu ate ng'ozita z'abafu ate towaana mukyalawo towaana mukyalawo akuliza kusinza musomba towaana mukyalawo gamba tosinza mukyalawo waliwo enjawulo y'okuwaana nedda kusinza okusinza kugamba mukyala wange oli musukkulumu oli mulungi wankulira akabina wankulira ebiiso tibebiralayo walinzalira ate nongo yakalo kati ate abasinziza okusinza ebyona babikopa wa Katonda tumusinza oli mulungi Mukama Katonda oli wa kitiibwa oli w'amaanyi ate okwo kusinza omukolo gw'embagala tukuba ennyimba ezo za laavu nze zange tizeetaaga nazikuba ezo ez'abafu ng'owaana mukyalawo ennyimba nziyita z'abafu kubanga ennyimba ezo ziwaayo okimanyi nti ennyimba ezo ziwaayo oli asobola kuba ali ku nnyimba ezo n'oyitawo n'oyingira ne mu kisenge kye n'omubba ng'ali era ali mu mwoyo ali mu mwoyo akulukuta ogwo mu mwoyo ku nnyimba ez'abafu ate kituufu omusajja ali mu kigaana abanga bw'ayimba oluyimba luli ku TV kati eyajja okubba TV n'atuka ku TV n'akendeeza kati nagamba abawuliza baffe musonyi omunko tulina bye tuterezaamu ku TV n'egenda bajjayo okuwulira nti abantu abo nabo batamiira nga ffe bwe tutamiira omwoyo oli bw'aba atamidde muyimbi gwe tomunyumiza asobola kubeera nga ali kayimba ataddemu earphone oba ali ku simu oli n'ayitawo n'asiba ebintu by'omu nyumba byonna n'abitwala kubanga naye ali mu bwakabaka bwe buli bwakabaka bwasaani kusinza nabo basinza bwe bayimba ennyimba ezo baba basinza kakati ennyimba ezo tezeetaaga mu nyumba ya mulokole baganda bange amatu g'omulokole tezinyumiramu tezeetaagisizaako ddala kubanga olina obuwo gw'osinza omanyi si kirungi nnyo okwogera ku kintu n'otatuwa solution omuntu ng'ayita mu mbeera eyo n'akizula nti musumba wange emyaka gye nsabidde ku kyaki wano sifunye solution ebintu bikyankozesa ebintu bikyantuga nkyalogootana mmeketa amannyo alina kukola ki kufuna obulamu omuntu ali eyo okizuula nti obadde olinawo osabira era bakusabira nabimu byekumi n'ensigo obiwaayo naye ng'ekintu ekikukozesa kyakulemerako n'amagezi genkuwa gwe kennyini osooka kwekebera nga tonajajinga mulala nga tonajajinga pasitawo pasita wange munafuta soya kigoba gwe kennyini sooka weekebere biki byolya njagendera ku mmere gyolya bwe ngamba emmere gyolya ngamba ennyimba nyimba kizoowuliriza gwe weeyisa otya ogenda mu bivulu kubanga buli bwogenda mu bivulu by'abayimbi ng'oli mulokole oyongeramu kubanga eri emizimu giba giteevuunya buteevuunyanga muneera giba gidigida oyongera buli bwogendayo ovaayo ng'oyambadde bayithawo ennamu abasumba abakwata abaana bamwe abasinza ne mubatwala mu bivuli muba mubatute batunda kubanga abaana bammwe eno bagenze buulira njiri wuliriza kubanga abaana bammwe eno tebalina basajja kankubuuzi abantu abo tebagenda mu kyaki abali eyo bwe basanga kukuba ngambulira enjiri babayita balalu ate nga kituufu obeera kuba ng'obulira enjiri olinga ali mu mmotoka wotandikira yesu yeebazibwa akoma ku yesu enjiri tagiwulira kati ogenda musangawo mubulira enjiri okujjako ng'omunoonyeza gyali kakati bwe tugenda wali nga saawa erebe yakusanyuka tewali njiri tebakulimba musumba yimba akayimba oli ddala ddala lyange bw'oyimba oli ddala wali ogenze mu kivulu
oli alimu emizimu abaana bakirala era n'ebisumuluze bikutegula aba abiri naawe omwana akatafuwe omusumba omweyo ekipa ya bia oba wakava kusinza ati agenda akutegera oba atisa ajja kutegera mu kiyigo oba atisa akutegera nga ina ebizike ebyo bibiri kati bwana akusimba ebizike bibiri mwoyo mutukuvu ajja kukomaawo mwoyo mutukuvu wabujja mwoyo mutukuvu ajja kukomaawo kubanga omuvubuka bw'anaamala kusimba ebizike bibiri ojja kgenda naye mu kikolwa ojja kuba tokyategeera amangu ago sente zirina amaangu nga mukeera sigamba amangu ago bw'anaamala zikuwamba ajja kuba ataddewo connection ng'asenda mpola naye ani abawaddeyo akati bw'oddira akaligako n'okatwala n'ogenda nako mu bisege naye ng'akaligako tekalina maanyi gerwanako gwe n'otambula mu distance akaliga si kukalya tosanga kaliga kosanga bakalidde so abaana b'otutte mu kivurukano bw'owapimye balina amaanyi genkanawo abaana abamu talina nezigula kizigo abamu n'obugato bwakutuka abamu nekiteteeyi yalina kimu abamu yepangisiza talina mulenzi so nga bwagende n'asanga olulenzi lugogoofu luno olwa sitaani ajja kugamba namuŋŋoona aleese Katonda ayize ku era wanika bwanisi mikono mu bbanga nti noze kyapamanyaga noze kyapamanyaga bamuwadde ebizike bibiri nga mukyaki gwo badde ebiri ta service ewe abalenzi b'omu kanisa mubeera baavu mulina ebyawandiikibwa mu mutwe naye sente temulina balina ebyawandikibwa omwana ajja ne matayo abakolinso kakati weekebere gwe kennyini nga tonajajinga musumba bw'omala okwekebera n'osanga otambula bulungi ne Katonda wo nga mutuufu tewali kyakwekwasa kati tandika okukebera bulungi musumba wo wandiba tewaliwo kituufu wandiba oli mukyaki eyawambibwa sitaani wandiba oli musabo kubanga lwaki kugamba musabo mwana soda sitaani ono kati takyabeere mu buyumba bw'essubi kubanga amanyi mu buyumba bw'essubi tasobola kukwasizaayo mulokole omulokole omukwasa bulungi ojja olina mulumba eno mukyaki mwasabira mulina omusanga muzikyaki ezo enyenezo mulina omusanga kati sitaani naye kyakola bano abasumba baweereza sitaani abawa amaanyi ge naye abalekera eddembe lyabwe kubanga saawa zino owulira bagamba nti freedom omuntu olina mulekera eddembe lye bw'abeera mwana tomukuba mulekera eddembe lye kiringa Museveni atufuga naye yatuwa eddembe lyaffe twasama ne tuvuma naye wogambira nti lwaki tulwasempeewo oli ayinza kukusiba nakuteeka ku lujegere naye nga n'akuwa emmere gy'oyagala naye nga yakusiba kuteeka ku lujegere kati noono sitaani kyakola kiringa kubaluzira nga gwe RP gwabulira abasibe naye nawe oli musibe kati ono sitaani bwakola kutuleetamu aba agenti ba sitaani ba agenti ba sitaani balina ebigambo bamanyi ebyawandiikibwa ssebo batusiiza n'ebyawandiikibwa asobola okusalawo n'abisoma busomi nga tatunudde ne mu bayibuli ate n'akuleeta ebyawandiikibwa biri byennyini naye nga sitaani yamuleetera eddembe eryo asobola okuvuba bangi asobola omutwalira bangi so baana ba Katonda mulina okuba bagezigezi ng'obwana bw'emisumba okumala okwekubamu ettooki weekube mu kanisa wooli otambula otya naye nga kitandikira kugwa kennyini nga tonajajinga mulala kubanga nze okumanya kitandikiramu nze kennyini neerabako nze kambabuulire mwe muyinza kuba abaliyo nga mwe muli batukuvu nnyo muli batuukirivu nnyo naye nze ebintu ebyo nabitambule nabagamba luli omundi ogwasooka nti nafiirwako ne miliyoni 4 Katonda yankuba akago kaali ka miliyoni 4 ng'akuza mu layini ng'anziza mu layini olwo nali ndabye akawaya ninkegomba kalina akabina kanini kaali ka black beauty awala kalungi nasooka asooka kunsaba mitwalo 3 n'enjikawo n'okwokya nengenda nako naye bwe namala genda nako omulimu saasigaza natandika kutuula ku mulimu nga bakasoma bampitako bwisifuna era eddoboozi lye lyasooka kujja nirigamba Robert lwaki okikoze wali sawa 7 gw'emisana nirigamba lwaki okikoze wali okwasaganyiza ziri ensonga nali zikwasaganyiza nirigamba lwaki okikoze awo nintandika kutya ebyange byatandika kufa kimu ku kimu byonna nibifa era namwe abakazi abali endooza mukimanyi ogenda omusajja newebaka naye ogenda okulaba otandise okumisinga period ogenda okulaba ku mulimu tokyakola ogenda okulaba nga wali mu bufumbo bwo ne bbaawo mutandise okuyomba naye nga waliwo ekisajja ekyakutwala n'ogamba omwami yabaaki twali tukolagana naye nga kyakuwa 5,000 bizike nebikutwala nekipoza esinga kati obufumbo okukakana bwafiira ddala nebwali bwampeta bwafa bwafiira ddala abamu wali musajja n'otwala omukazi nga kati mutaka takyasituka
nga serefu akuna nga kusefa akuna balina kuyimbira tengerere kubanga oyina kye wa meetinga nakyo endagaano gye wayingiramu so baganda bange abaliyo muyina ebizibu by'amaanyi nga tusiibula mwefeeko musabe kakati mwe abalina ebizibu ng'ebyo nze Robert Mukama Katonda yampa tusobola okukwasaganya ensonga eyo era nze sijjako ne bw'onooba onkubidde essimu sijja kwogera n'ebigambo bingi byakutuuyana omufiireko edda tujja kwogera kigambo kimu bibiri nze kubanga nina amafuta g'obunabbi era Katonda yannonda kulaguleko ekintu kigende kikuveeko so baganda bange temufiire eyo muli mu macaaki manene abamu mutya nakuvaayo muli mu macaaki ga bannabbi b'obulimba mufiire eyo please musinze Katonda ebyaddala mugolere Katonda ebyali mubeere batuukirivu munzikiza muveeyo mukkirize Katonda omutuufu so nga bwe tumaliriza obubaka baffe obwaleero neyanziza mwena abawuliriza ekigambo kya Mukama bw'oba owuliriza ekigambo kino seeringa weerezaako muneyagaliza kubanga oyinza okukyulira gwe n'okituulira wekka weerezaako maama wali mu kyalo weerezaako muganda wali mu kyalo wadde simulokole muweereze Katonda ajja kumuyamba Katonda ajja kumugjayo Mukama Katonda abampeera omukisa nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert enamba yange y'essimu eri 0756 55 09 66 nze ne bwe totya nti nja kusaba ssente nze Katonda yantuma okuyamba abantu abali mu binnya abasibiddwa mu njegere obasumulula Mukama Katonda yakimpa ekyo ekirabo mujja kusumulukuka ne bw'oba oli musumba nga kikuliko ye na waliwo n'abasumba nga babiina ssebo atotya jangu mu inbox yange nja kusabira ojja kusumulukuka Mukama abampeere nnyo omukisa amiina obubaka bwaleero ebyadda bunyumidde era nange nina kyenkoze eki kyenjizeemu kyemmanyi naawe alabye vidiyo n'otuuka eno olina kyoyizeemu awo nkusabira share subscribe bana echannel eno yafunye mu challenge ne Mukama mulungi nti wetuli tetulina gye tulaga cause fe wetuli n'emito gikola ki wegiri so for now bye bye Export TV to the world.